mitima gyaffe ate nga tebifaanana kikula kyaffe kubanga ne Yesu bamutulugunya olw'ekikula kye. Otunuulira abasajja bamutulugunya ate basajja ba Busawulini abamu be bamalako emirembe okumunyigiriza ennyo eri Yesu. Era Katonda ali omu, buli omu abasira bamuyita Allah, wakati tumuyita Katonda oba Yesu Kristu. Abalasita tumuyita Jah, Rastafari. Jah ye Katonda. Rastafari empologoma ennene. Empologoma. Yasanirira ku nviiri. Nziramu. Bwoba nga tewaliiwo wandibadde onneebuuza bwebuuza kyali kitya. Yesu teyasanirira nviiri, nange saasanirira nviiri. Enviiri zeeranga zokka. Zino tewazikwata zajja zeranga bweranga. No. Ndowooza ne bw'oba ng'oziraba ne zifaanana zijja zokka. Ne Yesu Kristo we yali. Kakati ffe tuli balwanyirizi baddembe oba ab'emirembe. Kyekivoola tulabako wano. Kyekitwagaza Jeno waffe. Ate Jeno kyemwogerako tumwagala nnyo. Kubanga muzeeyi yamutuweereza ne muzeeyi tumwagala. Era muzeeyi amuli ku ttaya alabe ebikolwa byakola. Ate birungi nnyo. Jeno tumwagala nnyo kubanga bangi beebuuzizza era Rasta Weapon jajja mu nnyango lwaki kati oli ku Jeno. Ndi musajja mukulu. Omuganda yagamba omuto akuba eŋŋoma. Omukulu n'akola atya? Nazina. Lwaki azina? Abanyumisiza omukulu. No! Omuto akuba eŋŋoma omukulu n'azina, omuto akoppe. Okitegeera? Ekiyimiriza nze omukulu mu ddiiro okuzina, omuto akoppe ng'akuba eŋŋoma. Okiwulira? Kati kyekitubeezezza ku muvubuka. Bakube eŋŋoma, tubazinira amazina, bakoppe biri bye tuzze tukola emabega. Ate kati ekyobutalya nnyama mwakijja kuba kati ogambye biri wazijja. Ekyobutalya nnyama ekyo bwe nkitaganjula ennyo naawe toyinza girya. Kati kagerezeyo katono nnyo. Njagala bukeere ku makya mukazi wa afaaleko omwana. Omwana ajja kukulira ku mata. N'amata gava mu ki? Kati ente ddala omwana we gy'anyweddemu amata. Babakeera ku makya bagisala osobola ogirya. Nziramu. Osobola okugirya. Kakata kumaawo katopiko kategedde dayeko kanjuluze mpola ennyama si nnungi kulya. Era bw'oba olya ennyama era abaliira ennyama ennyo balaba bayinamu nekifiga kye bali. Stand by generator. Ekibiribiri neffe tulya gwinizi janjalo kanga bw'olaba tuli Bafirika. Pewuka nibo ngamba okudduka obuddusa ali ennyama tangoba. Ate kino kankikubuuze bagamba nnyo nti abalasita mubeerawo lwa muti. Omuti kyeki? Kumamu muti ne mubanga mukinyookamu ekibakuma obanga muli here. Omuti gamba abalasita bagamba mubeerawo ku njaga. No! Ekyo kyenjaga tokyogera kubanga ekyo kitonde kisanga ggwe. Singa yali kemiko ng'ekolebwa bukole nga parking. Era byonna Katonda yabitonda. Katonda yabitonda kati tekyogerako nnyo. Kubanga nze Katonda kiyatonda sikiwalampa nnyo. Tokiwalana. Sikiwalampa. Mba simanyi maanyi gwa gye gava. Ya Katonda. N'omuddo gwonna gwa Katonda. Buli kimera. N'enjaga ya Katonda. Naffe tuli ba Katonda. Ate akakoola. Byonna bya Katonda. Byonna bya Katonda. Ebyo byonna buli kyobuuza Katonda yakitonda. Singa kyajja bakipakinze nga bakireeta banga kiva bweru, ekiwandibadde okibuuza nnyo era ng'okiremerako. N'ekyo tukite. Kubanga kati okumanya twategeerekeka. Twatutegeera bulungi okuva waggulu. Indasitule y'endongo ogiwagira. Ate nze ndi master. Ndi master. Ebyaddala. Mu gita. Ndongo. Mu kuyimba. Ndongo abaana. Ati master mu ndongo yonna. Nayimbako. Reggae. Oba buli music yenna. Omuyimbi tagama mayimba kika kimu. Indasitule yandibadde nnungi. Naye abatuuka waggulu tebaagaliza bali wansi. Ate abali waggulu tebaaniriza bajja. Kati ffe gye tuli kati nasalawo nze kutendeka butendesi baana bagende waggulu balinkiikirira era bampa byendya kubanga era waliyo be natuusaayo abaliyo. Alien skin y'omumanyi. Alien skin.
mumanyi abakiikiridde bulungi obimanyi era ebyokukiikirira agwamu sayidi ali mu sayidi gyagwamu kati bwe ngamba sayidi ogimanya niwe gubeera omukwano tayinza kufa kugwe yakajja n'aleka mukwano gwe naye nga tukiikiridde bulungi tali bubi naye mugamba kuba kati waali yanjagala nawe yajja mu nnyango mugamba ntulowoozeeko nnyeno wansi wansi olwokuba ffe gye tukuva endongo yaffe nga wetulaba wano endongo bubi nnyo tetuzikiza weddiira ki muganda wange weddiira nyonyi weddiira ki muganda wange oli wanjovu weddiira ki muganda wange oli wanyonyi weddiira ki muganda wange ab'ennyonyi muje tugende walalala ab'ennyonyi muje tugende tuyimbira omutanda waffe walalala tuyimbira omutanda waffe walalala ndi mu lubiri e Bulange leero tugende maaso bana ba maama tugende maaso bana ba maama tuliwa tuli mu lubiri e Bulange leero tuyimbira omutanda waffe ab'emusumwe mwabulada ab'enkimano babulada ab'enjovu muje tugende tuyimbira Obulange leero bana ba maama tujja kwogera bingi nnyo endongo yeeyo endongo yeeyo nga bulijjo amabanda ga kabaka geego nze nkubiriza nnyo okukola nga kabaka bwatugamba okukola kintu kikulu nnyo era mwe tujje tukibeeramu fuba okole ebyensi bwe biba tegeka za Mukama bwe zityo bwe ziri mulimu gwokola n'oli gwakola naye ntegeka yerema abagagga boolaba boobo wesimisa mu geto zaabwe eyo tebeebaka kintu kyemmanyi omwavu mwattu yeebaka va mutulo va mukulera engalo fuba okole ebyensi bwe biba tegeka za Mukama bwe zityo bwe ziri omulimu gwokola n'oli gwakola naye ntereka yerema oyo lwaki bannayuganda balowooza nti mwabalasita mba mwavaako okuvaako kiki abaasiimuka bajjewa kabaka abaasiimuka bakyalira kabaka nola tuli mu lubiri wali wasajja busakye kabaka ababyogera bwabanga akyogedde ng'okiwulidde omusirisizangawo n'omugamba gali amagye ga kabaka tuli magye ga kabaka tuli magye ag'okutaka abatazannya we tuyimidde era tuba tuyimidde kyova olaba MK Production muwoozi tumuli mu maaso nnyo ffe ettaala abalasita ffe bamanyi kati mututegedde bangeri mwaite temutumanyi naye ensangi mututegedde lwaki mututegedde lwa birungi bye tukola singa tuba tetukola birungi singa temutumanyi lwaleero sijja kubawa nnyo sala y'amaanyi nnyo ne kalamanya n'eddoboozi yeziyanga Fusman International omubanda wa kabaka nsaba naye kati dini zaffe ozimanyi nsabira ku St. Joseph Namataba ku kyaki ate era ndi mukristu yennyini nyina n'ekifo mu kyaki nze ndi mukristu nga bwe nakugambye nze neegomba ekifaananyi kya Yesu Kristu neŋŋamba sigenda kusalamu nga nange oba mu kyaki bwe ntuuka bwe nti mu kyaki amwagala nga waali bansembeza n'erifaza gy'atuula sewo gye ntuula bameka abasigadde ebweru ani ali munda kati ekyobuuza ne mwana wa mama amaanyi mangi eri Mukama Katonda atuyingiza mu kifo kino gali wansi ne waggulu yali ntuma lwa buzira bwe nnina bumalirivu mu bikolwa ndi muzira kuba jjajjange bali bamuyita jjajja mu nnyango era yali mutabaazi nange erinnya ne balinzibbulamu kolw'ebyo byenkola nze we mbanyimiriddewo kati olunaku lwa leero ndina MK Balamu era nze mubeera ku kido tuli mabega w'abalasita bonna mu maaso g'abalasita bonna era abalasita bonna mbagaba Uganda yonna MK Production webeesimbye oba muwoozi tumuwagire nnyo kubanga muzeeyi gwatuweereza ne muzeeyi tumwagala mwena tubaagala ate bwe mba njogedde kenasoose okuyima nga nakatuuka wano amanya gonna ogamanyi wali weetabyeko misinde gye
naye ssebo nali njetabyemuko era so n'emisinde enjako era najetabamukko waddukira mu compound mu biseera bya covid we wajetabiramu nekino ekibaddewo manyi tukiikirira ebitundu bingi waliwo abantu